إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحابته الكرام وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera byatuwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asokusaasira n'ebyengera ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba na buli yenna agoberera enkola ye ila yawmiddin. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Khutuba yaffe ey'olwaleero insha Allah, Allah agamba mu suratu Ali Imran aya ya leero insha Allah yagamba Allah nti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Allah agamba mu aya eyo nti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temulifuna jana. Abavunuzi ba Qur'ani batugamba nti albirru mu aya eyo huwa aljanna, ye jana. Nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abantu ba umma ya Nabbi alayhi salatu wassalam okuviira ddala ku time nga ayekka abaaliwo basahaba ba Nabbi alayhi salatu wassalam nga ne Nabbi alayhi salatu wassalam omutwalidde. Allah n'abagamba nga naffe mwe tugwa kati. Allah tugamba nti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temulifuna jjana mpaka nga muwaddeyo mu ebyo bye mwagala, mpaka nga muwaddeyo nga mujja mu ebyo bye mwagala, nga ne bye muwaayo mubyagala, temuwaayo bye mutayagala. Bwe mulituuka ku leva eyo olwo mumanya nti insha Allah ejjana mujja kugifuna. Naye leva bwe muba temunnagituukako ng'omuntu bw'aba awaayo kyatayagala era ajja mu byatayagala, mumanye nti ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala eba ekyaliko obuzibu. Twagala tulabe mu aya eyo insha Allah ezimu ku mpisa z'abasahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Empisa zaabwe mu kuwaayo zaali zitya? Bwe baamala okuwulira aya eyo, kubanga aya eyo erina ekinene ekigiriko nti Allah subhanahu wa ta'ala yajjawo kuba nti tunayingira ejjana, n'akiteeka ku kakwakulizo kamu akagamba nti mpaka nga muwaddeyo nga mujja mu ebyo bye musinga okwagala. Aya eyo bwe yakka yatiisa nnyo basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, kubanga be baali basinga era be batusinga okubanga bajjumbiranga nnyo ebyava ewa Allah, era be batusinga okubanga
bayagalanga nnyo kukola ekiba kivudde wa Allah nga kikyayokya. Kati aya eyo yabeeraliikiriza, ne balabanga ababadde tebali ku levo aya eno kyegamba, era ne balabanga singa banaaba tebatuuse ku levo Allah subhanahu wa ta'ala kwayogeredde aya eyo, ejjana gye bakolerera, gye batuubagira, eyinza okubasuba. Kye bakola ne babaako bye bakola ku supiidi ey'amangu buli omu, ebiraga nti ategedde ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ekigambye temulifuna jjana paka nga muwaddeyo mu ebyo bye mwagala, nga ne bye muwaddeyo mubyagala nnyo. Kye bakola bye bimu ku bino wammanga byogenda okuwulira. Hadith eno eva ku Abu Talha radiyallahu anhu, eva ku Anas, naye ng'ekyafaayo kyogera ku sahaba ayitibwa Abu Talha radiyallahu anhu. Yalimu omu ku abo abaali e Madina mu kugenda kwa nabbi e Madina alayhi salatu wassalam. Kitegeeza kaana ansariya, yali mu abo abaataasa nabbi ku abo abaali baagala okumutta e Makka. Ekyafaayo kino kitulaga entegeera basahaba gye baalina ku aya za Allah subhanahu wa ta'ala ne supiidi ennene kwe baakoleranga ebyo Allah byabayogeddeko mu aya yonna ebesse. Hadith egamba nti kaana Abu Talha akthara ansariyi maalan bil Madina. Abu Talha yali e Madina nga yasinga obugagga n'ebyobugagga mu Madina ku abo bannannyini Madina abaasenza nabbi alayhi salatu wassalam. Era ng'ebyobugagga bwe byalinga malimiro ga ntende. Yalina amalimiro g'entende nga mangi, nga bw'olaba olwaleero mu Uganda n'abamanyi obugagga bw'abannayuganda gye buvudde, nti ebyobugagga byabwe baabifuna mu malimiro g'emmwanyi. Ng'alina emmwanyi ye mugagga, kati ne bano ono yalina malimiro ga ntende. Twagala kulaba mu kyafaayo kino Abu Talha yategeera atya aya gy'owulidde nti temuliyingira jjana mpaka nga muwaddeyo mu ebyo bye mulina. Abu Talha wa kana ahabbu maalihi ilayhi Bayruha, yayina omusiri ogw'entende nga yaguwa n'erinnya guyitibwa Bayruha, ng'omusiri ogwo mustaqbilata almasjidi nabawi, nga guli opposite n'omuzikiti gwa nabbi alayhi salatu wassalamu e Madina. Wa kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabbi yalinga mu kiseera ekyo yadkhuluha, ng'agenda mu nnyo musiri ogwo, wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin, ng'anywamu ne ku mazzi agaalimu agaali gawooma amalungi. Qala Anas ibn Malik atugamba, atunyumiza ekyafaayo kino, falamma nazalat, aya bwe yakka egamba nti lan tanaalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temujja kufuna jjana mpaka nga muwaddeyo mu ebyo bye musinga okwagala, nga ne bye muwaddeyo bye musingira ddala okwagala. Bwe yakka aya eyo, qaama Abu Talha, balina we bali nabbi n'agibasomera. Kye tutamanyi baali mu muzikiti, naye tugambe baali mu muzikiti, kubanga nabbi alayhi salatu wassalam yabayigiririzanga nnyo mu muzikiti. Bwe yakka n'emusomerwa n'ebasomerwa, qaama, yayimirira ng'omu bw'anaayimirira wano nga nabbi amaze okugisoma nga bw'ogiwulidde, oba nga sheekha amaze okugisoma nga kati bwe ndi mu kugisoma. Faqaala, n'agamba ng'ayimiridde, ya Rasulallah,
owayo mbaka wa Allah, inna Allaha yaqul, Allah agamba era tugambye, ayo gitusomedde ng'egamba nti lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, temulifuna jjana mpaka nga muwaddengayo mwebyo bye musinga okwagala. Allah bw'agamba. Naye kimanye ya Rasulallah, owayo mbaka wa Allah, kimanye nti inna ahabba amwali ilayya bayruha, emmaali yonna gye nnina gy'omanyi, emmaali gye nsasinza okwagala oba ekyobugagga kyange kyempulira nga nkyagala nnyo, bakiyita bayruha, yennimiro yange gy'otegeera obulungi ya Rasulallah. Kakati nkugamba nti okusinziira ku Allah bw'agambye nti tulina kufuna jjana nga tuwaddeyo bye tusinga kwagala, innaha sadaqatun lillah, ngiwaddeyo egasa obusiraamu, ngisaddaase ku lwa Allah, arju birraha wa dhukhraha, njagala obulungi bwayo era n'empeera zaayo Allah subhanahu wa ta'ala zibeere inda Allah, Allah azinteekereyo azinkuumireyo mbeere nga nziganyulwamu. Namugamba ya Rasulallah, fadaaha haythu araka Allah, ennimiro eyo giteeke mu byoyagala bigase nabyo obusiraamu nga Allah bw'ayagala era bw'abakulaze nti esaanira wano. Ngenda kukomaawo ku kitundu kya hadith kubanga we wakwatagana ne topiki ya leero. Allah atugambye nti okufuna ejjana tugifuna mu bintu bingi, naye ebimu ku byo kwe kuwaayo ng'owa mu busiraamu by'osinga okwagala, ebyebbeeyi ebisinga okuba ebyebbeeyi gy'oli nga byowaayo. Basahaba bwe baawulira aya eyo, byebyo bimu ku bikolwa bye baakola nga bw'obiwulidde. Ayina emmaali ewera, naye ayina gy'atunuulira n'agamba nti nafuna eno namala. Aya bwe yamala okukka yagivuunulanga era bweri ng'ayina kuwaayo kyasinga kwagala, era n'akikwasa nabbi alayhi salatu wassalaam abeere ng'akiteeka nga Allah bw'anaaba amulaze. Okukulaga musiraamu nti ekisente ozikola n'ebyobugagga obikuŋŋaanya, naye Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okubeera ng'okwatira ddala ewasava ng'owaayo mu ebyo obusiraamu bye buba bulaze nti byetaaga. Obusiraamu bwetaaga ebintu bingi, mukimanyi bulungi. Obusiraamu bwetaaga ebintu bingi. Olwaleero osanga ekitundu nga bo beetaaga somero, n'osanga ekitundu nga beetaaga ddwaliro, n'osanga ekitundu nga tebalina mazzi, ate abalala ng'omuzikiti tegubamala oba nga basaalira mu gutasaanidde nga baagala bagulinyise reevo baguzimbe. Ebyo byonna bye tuteekamu ssente mu busiraamu ne bye simenye. Era Allah byatugambirako nti mujja kufuna ejjana nga mumaze kukwatamu ebyo bye mwagala. Ekyo nsaba kikutambulire mu busiraamu wonna w'oba oli, na buli nsonga yonna ebezeeyo obusiraamu obeere nga bw'otyo bw'otambula. Bwe bakuba omulanga okwata mu ky'osinga okwagala, era owaayo ky'osinga okwagala. Tokwata mu kya wansi era tolondamu ebyo by'otayagala, kubanga eryo ddaala lituukibwako abo Allah baayagalizza ejjana. Oyo Abu Talha. Khutuba ngenda kugimaliriza ne hadithi endala ng'eva ku sahaba ayitibwa Umaru radiyallahu anhu. Yagamba Umaru yagenda eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
namugamba ya Rasulallah inni asabtu malan bi Khaybara, owayo mbaka wa Allah nafunye ekyo ardan, inni asabtu ardan bi Khaybara, ya Rasulallah nafunye ettaka mu kifo Khaybar, lam usib malan anfasa minhu qattun, sifunangayo maali yonna kya bugagga kyonna kya zaabu kya muwendo kirina valiyu nnene kusinga ttaka lino lye nafunye e Khaybar. Ekindeese gy'oli ya Rasulallah, nzize gy'oli nga nkubuuza fama ta'muruni bihi, ettaka eryo ya Rasulallah kiki kyondagira ndikolemu? Nabbi namugamba alayhi salatu wassalam, in shi'ta, nze ndaba nga bwe kuba nga kwe kulabako naawe, habasta aslaha, ettaka eryo lirekeewo obeere ng'olikuuma libeerewo ebbanga lyonna, watasaddaqta biha, naye ebivaamu obeere ng'obisaddaaka. Nabbi alayhi salatu wassalam nawa sahaba Umaru ra'ayi, namuwa ekintu ekisinga okugasa nga kyakuteekawo wakufu ya Busiraamu, ebeere ng'ebbanga lyonna egasa, era nga ne Umar radiyallahu anhu bwe yamala okufuna ekyobugagga teyesibira mu nnyumba ye na kulowooza byansi, na kubeera nga akisanyuka nti mmaze okuva mu bwavu n'ebifaanana bwe bityo. Yagenda wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam abeere nga amusomera mu byobugagga ebyo, amutegeezeemu wa waayinza okufunira olufuna olusinga enfuna ezisigadde. Ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam namuwa amagezi ga kuteekawo wakufu. Agamba Umaru radiyallahu anhu, era nga basahaba bwe batyo bwe baali, nga tebasobola kubeera nga wabaawo Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyabalaze ne bakivaako, oba kyabalagiridde ne batakikola, bwe yamugamba kubanga yajja kumwebuuzaako, fatasaddaqa biha Umar. Na Umaru namugamba ya Rasulallah, ettaka lyange eryo ndireseewo nga wakufu ya Busiraamu, era ndisaddaase, ebivaamu byonna nsaba bigase bano wammanga. Naye nga bw'oŋŋambye ya Rasulallah nti ettaka lino ndisibe lisobole okubeera nga liwaayo omugaso gwayo gubeere nga gubeerawo ebbanga lyonna, nange ndisiba mu nsonga zino wammanga. Alla yubaa, teritundibwanga, wala yuhabu, era terigabwa, wala yurathu, bwenfanga tebalisikiranga abasika. Nabeera nga Umaru wakufu ye bwatyo bwagitaddeko olukomera, ereme kubeera nga etundwa oba okugabwa oba okusikirwa. N'agamba era ebivaamu tasaddaqtuha fil fuqara, mbiwadde abaavu, wa fil qurba, n'ab'eŋŋanda, wa fil riqabin, n'abo abali mu kufaayo nga baagala kwenunula bave mu buddu, wa fi sabilillah, n'ebyo ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala mu kkubo lya Allah nabyo bateekangamu omugabo, wabuni sabil, n'abatambuze babawangamu omugabo, wadhaifi, n'abagenyi bonna babawangamu omugabo. N'agamba Umaru
la junaha ala man waliyaha, tewali buzibu kwoyo anaabali omuyima waalyo alirabirira, an yakula minha bilmarufin, naye okubanga afunamu kyalya ng'alya mu ndya ennungi etali endya ey'okusaanyaawo n'okubba n'okubulankanya. Baganda bange, Allah subhanahu wa ta'ala ejjana yagiteekawo ng'erina ebikolwa kwasinziira ogigaba, era ng'omusiraamu yenna alaamirwa, akubirizibwa kubeera ng'ebikolwa ebiyingiza ejjana tayawulamu bikolwa n'aleka birala. Kubanga tomanyi mulimo ki Allah subhanahu wa ta'ala gy'anaasinziirako abeere ng'akuwa ejjana, gw'olagirwa kubeera nga buli ekiyingiza ejjana okifaako era ng'okikola. Kaakati yensonga lwaki Nabbi alayhi salatu wassalamu yagamba nti la tahqiranna min alma'rufi shay'an, togezanga n'onyooma akantu akayingiza ejjana ne bwe kaba katono katya. Mu bimu ku biyingiza ejjana kwe kubanga tutambulirwako obusiraamu, kwe kubanga tuteekawo emigongo gyaffe ku busiraamu, ffe bennyini mu myoyo gyaffe, era ffe bennyini mu ebyo bye tufuna Allah bye yatuwa mu ssente ze tulina n'ebyobugagga, nga bw'owulidde basahaba balulunkananga mu kubanga banoonya ebibayingisa ejjana nga bawaayo ebyo bye balina. Hadithi esembayo lumu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalaba abantu nga bayingidde nga bafaanana okuba nga baagala okusaddaakirwa. Nabbi alayhi salatu wassalam mu hadithi eyo nga njirese, lumu yali aliawo ne basahaba ne wabalukawo obwetaavu bw'okugenda mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga baagala ebigenda okubayamba mu kuba nga batambula bagende batuukirize ensonga eyo. N'agamba basahaba nti mugende mutunule mu bye mulina muleete, tuteeketeeke tugende. Basahaba buli omu n'agenda. Bwe baagenda, Umaru agamba, ne ŋŋamba nti ku luno kaki Abubakari ansinga, njagala nange musingeko ku luno, kubanga ebintu bingi Nabbi bw'abadde abiragira mbutuufu nga Abubakari yatusooka era nga yatusinga. Olunaku lumu Nabbi lwe yasituka n'agamba, man asbaha minkum alyawma sa'iman, mummwe abaliwo leero niyabukeesezza nga yasiibye. Bonna emikono ne giba wansi. Abubakari n'agamba ana. Nabbi n'abuuza n'agamba, olwaleero ani yabukeesezza nga asaddaase? Bonna ne basirika. Abubakari n'agamba ana. N'abagamba ani olwaleero eyalambudde ku balwadde? Bonna ne basirika. Abubakari n'agamba ana. Basahaba ne bamanya nti ono omusajja tasingika. Kati Nabbi bw'abagamba okugenda baweeyo, Umaru n'agamba nti ke kaseera nsinge Abubakari. Umaru n'agenda, fajaa bishatri maalihi, najja ne haafu y'emmaali ye n'agikuba mu maaso ge. Aga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, nze ndeese bino. Nabbi n'amugamba, oleseeyo ki? N'amugamba, ndeseeyo kitundutundu ekirala ewaka. Abantu balekedde ki? Nti ndeseeyo haabo. Baabali awo. Abubakari n'ayingirawo n'abireeta n'abigamba Nabbi, bibi ebyange. Nabbi n'amugamba, ya Abubakari, abantu bo balekedde ki? Abubakari n'amugamba nti mbalekedde Allah n'omubaka we, byonna mbireese. Umaru n'akakasa
nti omusajja tayinza kumusinga. Bwe batyo basahaba bwe balinga mu kuwaayo. Olwaleero twetaaga naffe okwerera n'okululunkana. Kale tetuyinza bafaanana, naye tubeefaanaanyirize, tugezeeko okubeera nga tuyamba obusiraamu nga butambula, nga tuwaayo bye tulina, ate nga tukwatira ddala kye tulaba nga kigasa era tubadde tukyagala. Omuntu asinga okuba obulungi ewa Allah, omulungi ewa Allah, yo yawadde kyawaddeyo naye nga ate akiwaayo akikaayanira, akiwaayo akikaayanira, awulira akyagala nnyo, tekyandimuvuddeko, naye olw'obwetaavu obuliwo n'akikwata n'akiwaayo. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah. Baganda bange, ye khutuba ya leero nga Allah subhanahu wa ta'ala ayina kyatulengeza, ali mu kutwagazisa, atusomera ddiiru ennungi egasa eyinza okutuviirako okuyingira ejjana ye gye yateekerateekera abakozi b'emirimu emirungi, nga kwe kuwaayo nga tutambuza eddiini busiraamu mu ebyo Allah byayagala, nga tuwaayo byayagala bye tusinga okwagala. Ekyo kiba kiraga nti ddala oyagala kugula ejjana ng'ogiguze ebyo by'osinga okwagala, kubanga omanyi valiyu yaayo. Buli lw'omanyi ekintu eky'ebbeeyi okiteekamu ssente zonna z'olina, ate buli ekintu bwe kiba nga kya layisi totawaana na kulamuza, ogenda bugenzi, oba oteekayo busente nga n'obuba totegedde gye bulaze ng'oli abubbye, olaba nga tebukusala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yayagala atulage nti ejjana kya bbeeyi nnyo, kisaana kugulwa. Bw'oba okigula n'emmaali yo, okiguze emmaali yo gy'osinga okwagala. Sallu ala rasulillah. Qala Allahu azza wa jal, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المخلصين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم كما ربونا وربوهم صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. خطبة تلبدم hadithi nga ssatu, naye mbadde njagala tujjemu mu ezo ssatu emu gye tuba tulambulula wano, tusobole okubeera nga tufunamu ebisukkako mu muntu byayinza okufuna mu kuba nti tugisomesezza busomesa ne tuginnyonnyola. Hadithi esembye ya Umaru, ani atujjukizayo kimu ekibaddemu? Eya Umaru ibnul Khattabi, ani atujjukizayo kimu ekibaddemu? Naam.
eyo njijuliza bujuliza. Barakallahu fik. Waliwo gye njogedde mu Luwarabu nga bwenzivuunula ezibadde ebbiri ezisooka. Esooka ebadde ya Anasi ng'ayogera ekyafaayo kya Abu Talha, si bwe kiri? Eyokubiri ebadde ya Umaru. Naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Umaru yawaayo ettaka lye. Barakallahu fik. Kati bwe mbuuza ekirala ekibaddemu wali wajjukidde ebirala? Naam. Byosinga okwagala. Tugenda kwejjukiza kweyo hadithi yani ya Umar mu Bulamba agamba nti asabtu ardan bi Khaybara, nafuna ettaka e Khaybar. Khaybar kifo ekirinaanye Madina mu kilomita nga ziizo. Tekyali kya Busiraamu, oluvannyuma ne kiddira abaki Basiraamu. Bwe kyadda eri Obusiraamu ne kigabanwa abaki Abasiraamu. Abasiraamu ne bakigabana nga wano olwaleero bw'omanya ebyafaayo bya Uganda nti abantu bakubanga mayiro, naga nti nze okuva wano mpaka eriwa wewange, si bwe kiri? Temubimanyi? Kati Umaru nafuna ettaka. Hadithi eno lwaki ngironze? Njagala etujjukize ku amateeka agafuga waqfu. Amateeka agafuga ki? Waqfu z'Obusiraamu oba awuqaafu z'obuki? Z'Obusiraamu. Era mbadde nsobezza okugitandika nga simaze kubuuza waqfu kyeki. Waqfu kyeki? Muyina waqfu ze mumanyi nga za Busiraamu? Ekigambo kyo mukiwulira? Mutera kikozesa nti eyo waqfu yaki? Ya Busiraamu. Kati twagala kumanya waqfu kyeki. Naam. Ey'obugagga bya Busiraamu. Naam. Kiringa nnyondo? Nono. Ennono z'Obusiraamu si kituufu. Naam. Awava sente ziyamba Obusiraamu. Kaleko. Naam. Ekintu ekivaamu sente. Sadaqatu aljariya. Waqfu kyekintu ekiteekwawo nga kya bugagga. Nga kyaki? Nga kya bugagga. Nga tekiggwaawo mangu. Tekivaawo. Tekivaawo. Ne kiteekwawo nga kisibiddwa tekisobola kuvaawo. Ng'emigaso egikivaamu gigenda mu abo be bawandiika nti be bakiganyulwamu. Kitegerekese? Oli ayinza okuwaayo ekintu n'akisiba nga tesikyakuvaawo, naye n'agamba kiyambe baani? Bamulekwa mu kitundu. Naam. Ngenda kinnyonnyola. Okusiba sooka okiteekemu ebyo by'otategedde, tugenda kinnyonnyolera mu ki? Mu hadithi. Kyekintu ekiteekwawo nga kya bugagga nga kisibiddwa. Nga kisibiddwa si n'emiguwa, wabula nga si kyakuvaawo. Kiteereddwako obukwakkulizo obukigira ki? Obukitangira okuvaawo, kwe kusiba. Ng'emigaso egikivaamu gigenda eri abo nannyini kukiteekawo be yagira ki?
be yakiteekako. Bitegerekese. Kati ebyo byonna byowulidde mu definition eyo tugenda biraba mu hadith. Mu hadith tugenda kulabamu ekyobugagga. Ekyo kimu. Tulabe ekyobugagga ekyo nga kisibiddwa. Siwe kiri? Era nga kiweereddwayo. Waliwo akigize eki? Akiwaddeyo. Nga akiwaddeyo akisibye. Byonna tugenda bira mu hadith. Ate tulabe ne bakisibiddeko abakiganyulwamu. Bitegerekese. Era bwe tugamba nti eyo waqfu ge makulu ge tuba tutegeeza nti waliwo eyagiwaayo yasibibwa tetundwa n'ebifaanana bwe bityo, waliwo beeyamba, waliwo abagigira ki? Abagiganyulwamu. Kye tutegeeza ne waqfu. Bwe liba ttaka nga lyalimba ettaka y'emmaali eyaliwaayo ng'omumanyi ekirala ng'era yalisiba nti eno limbo tebagitundanga ekirala, ani agiganyulwamu? Buli mufu omuki? Musiraamu. Kati twagala kulaba agamu ku mateeka agafuga ki? Agafuga awqaafu. Kitegerekese nga tugajjamu eyo hadith. Nga kituyamba ki? Kituyamba okubeera nga awqaafu ze tuyina ez'obusiraamu tuziteeka ku mateeka ago ne ziba nga nnambike nga bwe kiri mu ki? Mu hadith. Era kituyamba nti muffe musobola okubaamu era nga mwe muli mbalaba abalina bye musobola okuwaayo ne bifuuka ki? Awqaafu. Mukitegedde? Kati bw'oba nga osobola okuwaayo omanye kyempaayo bakiwaayo batya, kiba kitya okubanga kisaavinga ensonga y'okuba nti eno wakufu yange. Bitegerekese. Kati Umaru agamba radiyallahu anhu nti asabtu ardan bi Khaybara, nafuna ettaka e Khaybar. Nenzije wali nabbi ne mugamba ya Rasulallah, nafunye ettaka e Khaybar, tewali ttaka lye nali nfunye lirina value nga lino. Ndowooza value mwe muba mukitegedde nti eryawano terifaanana lya ku paaka empya, si bwe kiri? Namugamba ya Rasulallah, kikyo nnaamira mu ttaka eryo. Mu bye tufuna mu hadith eyo mu ebyo ebigambo by'owulidde nti waqfu eteekwa okuba nga emanyikiddwa. Ekyobugagga kyowaayo kiteekwa okuba kimanyikiddwa. Nga olaba Umaru we yayagala okuwaayo nga kyayagala okuwaayo ki? Ttaka. Bitegerekese. Liteekwa okumanyikwa. N'ogamba nti mpaayo mizigo gya nnyumba mwero sigundi giri ku fuuti bwe ziti. Ekyobugagga kiteekwa okumanyisibwa ne kimanyikwa n'ebitendo byaki? Byakyo. Ekyo kitegerekese. Namba 2, omuntu bw'aba awaayo waqfu asaanye alondere ddala kyalaba nga naye akyetaaga, ng'era kutuba bwebadde. Asaanye alondere ddala ekintu ekirina value nga mbutuufu, tekiyisibwamu ki? Maaso. Takiwaddeeyo lwa bubi bwakyo. Kyekino Umaru kyakugambye nti sifunanga ku ttaka lirina value nga lino. Ekyo kitegerekese. Ezo point 2 ozitegedde, ngenda zibuuza. Esooka ebadde egamba etya? Emmaali erina okumanyikwa gy'owaayo nga waqfu. Namba 2, eteekwa okuba nga olonze ekisava
kubanga owaayo bigenda kugasa wa Allah ebbanga lyonna. Namba 3, bw'oba owaayo ng'oyagala okuwaayo ekirungi era ng'oyagala ideas ennungi mu kuwaayo, weeyambise seeka. Weeyambise ani? Seeka gw'omanyi asobola okukuluŋŋamya n'akugamba nti ennyumba tezikola, olina kyabugagga kinaki, ti nina ettaka, nina ennyumba, nina emmotoka, njala kuwaayo emmotoka, n'akugamba nti emmotoka tekola. Emmotoka tegiraki? Envuga 2-3 ng'eweddewo. Waayo ttaka. Kitegerekesa. Olina okweyambisa omuwalimu akuluŋŋamya. Kyekiri Umaru kyagize, fa ata nabiyya alayhi salatu wassalam, n'agende wali nabbi n'amugamba, ya Rasulallah, nafunye ABCD, kikyondagira mukyo ekiyinza okungasa. Era ne seeka alaamirwa okubanga bw'aba asomera omuntu ddiiru omugagga, amusomera ddiiru emugasa omugagga erimu empeera ennyingi, tamusomera ddiiru egasa ye imaamu. Kategerekesa. Kubanga imaamu asobola okusomera ddiiru ng'egasa ye. Alaamirwa kusoma ddiiru ng'egasa nannyini olugasa, ye imaamu ne bw'aba takigira ki, takifunamu. Bitegerekesa. Namugamba, inshita habbasta aslaha watasaddaqta biha, kyoba okola ettaka eryo lisibe. Kyonna kyoyagala okuwaayo nga wakufu bakisiba. Kyekyo nabbi kyagambye nti habbasta aslaha, kisibe. Okusiba kwawukana ku mirembe egyayita n'egiriwo. Emirembe egiriwo ekintu bakisiba batya? Ekisooka tugenda kulaba Umaru ye bwe yasiba, twongereko ku mirembe egiriwo, twongerako biki? Nabbi n'amugamba omala okisiba saddaaka ebikivaamu. Ekyo kye bayita wakufu. Era taarifu y'abamanyi ku wakufu yateekamu keywords zino: habsul asli, ekintu okukisiba ne kibeerawo nga tekivaawo, tebakizannyirako, n'ebirala. Watasaddaqta biha, okisaddaaka ebivaamu. Kitegeeza wakufu yonna mu bye tufunaawo, wakufu yonna eteekwa okusibwa. Bw'oba oyagala ekole, bw'oba toyagala ekole, togisiba. Ejja kukolayo omwezi gumu bagitunde abagezi, ejja kukolayo omwaka gumu, ebiwandiiko byawo bibulewo, waddewo bicupuli. Ejja kukolayo emyaka 3, abasika bakayanirewo n'abakyala batwalewo. Lwaki? Tewagira ki? Tewagisiba. Bitegerekesa. Mwabagala okuwaayo awukaafu, bino bibagasa. Nammwe ab'ekitundu abagala okussaawo wakufu, nabyo bibagasa. Kubanga muyinza okuba mwagala kussa wano wakufu nga muzikiti gaggadde, nga wansi maduuka, kuliko amayumba agapangisa. Bino bibagira ki? Bibagasa. Muteekwa ogisiba. Otherwise ensi yagira ki? Ensi yagira ki? Yatabuka. Ekyokubiri, wakufu yonna ebivaamu biteekwa okugabwa. Era ne bisaanawo. Wakufu yonna ebivaamu tubigaba buki? Bugabi. Nga tubigabira baani? Abo abaawandiikwa bannannyini kuwaayo ki? Wakufu. Oyo asobola okusalawo n'agamba nze wakufu yange imaamu w'omuzikiti abagitwala yonna, ebivaamu bibye. Oyo imaamu ne bwafa ne wajja omulala yabitwala, yalya. Mulala ayinza okugamba ku imaamu kanteekeko n'omwaziinyi.
kanteekeko n'alongoosa toyireti n'omuzikiti. Omulala ayinza akanyongereko ne bamulekwa b'omu kitundu okusinziira ku ssente. Toddira 20,000 ate n'ogira abantu 120,000, 20,000 n'owandiikamu emiteeko gy'abantu 100. Buli omu ng'alina kufuna 75. Wakufu yonna erina okugabwa ebigivaamu, tebiggulibwawo akawunti ng'abantu bwe bakola ennaku zino. Osanga wakufu, oli yateekawo wakufu, oba omuzikiti gwazimba emizigo givaamu ssente oba amaduuka, kyokka ate ne baggulawo akawunti. Buli ezivaamu wazibankinze, mpa lisiiti obankinga za kisebo, zigenda kukola ki? Era okukenderako 10 eŋŋumi egira ki? Enyooka. Bye birwanya abantu. Tebaagaba bintu nga Allah bw'ayagala. Bo baagala bbira bakalingiza akawunti ng'ejjudde, alingiza akawunti ng'ejjudde, ajja abasomere gundi wano baziyita ki? Ripooti. Bannange wallahi alhamdulillah kati akawunti yaffe eriko obukadde 25 eziva mu wakufu yaffe eri gye mumanyi obuki zaaki ssebo 25 zaaki. Ojja ziterekera emyaka 3 okukakkananga ki? Kukakkananga ki? Eŋŋumi enyoose. Sente tukunganya, sente ziraga wa muzirya ne muba temunnazirya kubanga temwazigaba. Ebiva mu wakufu babigira ki? Oli bwaga nti emizigo gyange 7 givaamu 7,000, aha, nziwadde imaamu ne bamulekwa b'oku kitundu n'amasanyalaze g'omuzikiti, oluzifuna omwezi bekapa nga tuyita imaamu, ntegeeza oyo alabirira wakufu eyo ng'amugamba bakuwaako 3 gaago. Ezo za mazzi ga muzikiti, ezo za mwazinyi, ng'oyanjala eki? Ng'oyanjala eki? Engalo, ngoga nti ogwo mwezi guwedde wakufu emaze okukola ogwayo. Tebaziggulirawo akawunti. Fatasaddaqa biha Umaru n'akikkiriza n'awaayo wakufu ye. Bino bye yakozesa mu kugisiba, kuba twagambye wakufu yonna bagigira ki? Bagisiba. Yagamba annahu la yubaa'u, ettaka lyange lino teritundwa. Kati naawe olwaleero bw'oba osiba owandiika noga nti nze Ssekiziivu Ashirafu mpadde ennyumba yange eriko amaduuka 7 wakufu, nze ngiwaddeyo yange era ngituumye wakufu ya Ssekiziivu Ashirafu. Okategedde ennyumba eyo eri ku bugazi bwa fuuti bwe ziti, ku kyapa buloko bweti, mwero si bweti, erina emizigo bwe giti, evaamu ssente bwe ziti, tetundwanga. Kyekyo Umaru kyagambye. Wala yuhabu, tegabwanga. Wala yurathu, bwenfa abaana bange tebalinaamu mugabo, tebagisikiranga. Okusikira kitegeeza ki? Baba gigabana taffaali kuki? Ku taffaali, sente ku sente, tebagisikiranga. Olwo oba omaze ogisiba. Mu bimu ku biyamba okusiba mu nsangi zino kwe kukozesa ne balooya ne bongerako envumbo. Kitegerekesa
bongerako envumbo z'obuwaayiro ng'ono bw'alemwa bw'ayita ku kawaayiro akasooka, akawaayiro namba 2 talina bw'akayitako. Bw'ayita ku kawaayiro namba 2, namba 3 tekasoboka okukakkana nga wakufu ekulungudde ekyasa ky'emyaka. Bitegerekesa bw'otagisiba gwamanyi. Era mu bimu ebituleetedde mu Uganda wano okubanga wakufu zaffe zisaanawo buli lunaku. Ewabadde limba osaanawo maduuka, ewabadde ettaka osangawo mayumba g'abantu nga balina n'endagaano n'ebifaanana bwe bityo. Ebimu ku bireetedde ekyo bimanyi, tebateekawo minzaani eno. Either abaabiwaayo bambi baali tebamanyi, bo ne bawaayo buwi. Asinziira mu nnyumba ye n'agamba sheekhe nkwagala, jangu ne chairman w'omuzikiti. Sheekhe n'ayingirawo ne chairman waakye n'amugamba sheekhe amayumba gange gali ogalaba nga wadde obusiraamu. Endagaano yiyo. Sheekhe n'agenda n'amiiru waakye w'omuzikiti. Wayita emyaka 9 oba 10 ng'abaaliwo abamanyi nti Haji Gundi ye yaziwa baavaawo, kubanga mmwe temugenda kuwangalira wano bbanga lyonna. Nga Allah yasikiza obuyumba mwe mwapangisanga ne ze mwazimbanga abantu abalala, obanga nammwe zikyali zammwe naye nga mulina shugulu endala eyo, mujja kiro kwebaka. Kati imaamu ate nga ye aluddewo kubanga asobola okulwawo. Ekiddirira kibwayingirwa shayitaani akola atya? Ng'azitunda. Ng'azikola ki? Ng'azitunda. Nkubidde ku imaamu, si kubalaga nti baimaamu batunda, wabula nkulaga nti bw'otaasibe n'omulungi tomanya shayitaani ewangula abaki? Abantu. Esibwa wakufu zigira ki? Egiraga. Alaba nti ennyumba yeetaaga langi n'ebifaanana bwe bityo. Alaba nti zino eziriwo tuzimenye, kati tuzimbe kalina. Naam, alaikum salaam. Obuntu mubutegedde obwo wateekwa okuba wagira ki? Alabirira. Singa weetantala n'ogamba abalabirira ennaku zino awukaafu batunda ntunde, nze kanziteeke mu basiraamu bonna, ojja kuba okoze kifu. Abatunda entunde bazitunda kubanga era tewafaayo kuzisiba. Okitegedde? Bw'onooziteeka nga bonna balabirira abasiraamu tebajja kwegatta ku kukuba langi. Kiwe kiri. Waliwo ajja okulaba eno langi ekyali mugabe ssente, bantu baagala ssente. Okitegedde? N'ebifaanana bwe bityo. N'ekisembayo, alabirira tebamwerabira mu migabo gya wakufu. Alabirira tebamugira ki? Tebamwerabira. Ateekwa okubaamu n'emigabo. Osobola okugamba nti tewali buzibu naye alyeko bilmaarufi n'okireka nga kiri openi. Oba okugamba nti muwakufu yange ayinamu 20%. Kasita ennyumba z'abapangisa bamala ozisolooza omwaka mulamba, bajjengako ezirabirira ennyumba. Ekyo ndowooza mukitegedde. Waliwo pata yakutuse n'ebifaanana bityo. Bajjeko n'emisolo. Bwe bamala okuggyako emisolo, alabirira ajjeko 20% ezisigalawo zize. Ezisigala bazigabire A, B, C, D. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.
ebyo byensobodde okubatuusaako. Barakallahu fiikum. Waliyo alina ekibuuzo? Naam Sheikh. Alaykum salaam wa rahmatullah. Wanji tusooka kunoonya beetaavu basiraamu bwe babula nga sunifu esooka ey'abasiraamu, kubanga oli ayinza kissa mu oda nti abaavu oluvannyuma bano singa abaavu abasooka tugaba ne baggwawo, newabaawo omwavu gwe tumanyi nga si musiraamu tumuwa nga bwe baamuwa mu zaka, muallafat qulubuhum, kwegamba okumulaga nti obusiraamu ninakenja kabanga akamasu, oba oliawo Allah nayisirizaako nagira ki, nalungama. Naye bw'aba nanyini teyawa ate gwe towa, nanyini bw'aba teyagamba nti n'atali musiraamu muwe, gwe togira ki, tomuwa. Naam. Wanjise. Alaykum salaam. Wanji siwulidde kyagambye. Ng'ettaka lirye n'ente zirimu. Kikkirizibwa kubanga ettaka lyolede tulirabye n'ente tuzirabye, bye bimu ebiva mu ttaka. Oyo yaba akuwadde pulojekiti n'ebitandika. Omulala asobola kuwa buwi ttaka, gwalabirira n'ogaaka ntekeko ki, faamu, nga bye bivaamu. Oba tuwadde ettaka ffe katulimengako ki, kasooli. Oba tuwadde ettaka katupangiseeko abakubi baki. Oba tuwadde ettaka alabirira kyalaba ekinaavaamu ekisinga. Katokkirizibwa tuwa faamu ssebo era tugirinze. Kati alabirira alina okulabirira faamu eyo n'ente ze baweereddemu ne zeeyongera ate nga bwawaamu zaka, kuba yo zaka teyawula wakufuna netali ki. Naam Sheikh. Alaykum salaam. Oli kasita agamba nti ettaka lyange wakufu, aba alisibye ate aba alisaddaakidde abaavu, naye nga tabasaddaakidde kuzimbako mayumba, wabula abasaddaakidde bajjemu emigaso gy'owulidde gye twogedde, eitha kulima oba kubako bulooka oba kulundirako, obitegedde. Kati yenna gwe bawadde wakufu nga ye muyima waayo nga sheekhe, ne bamuwayiika 5 nga ttaka liri mu kyalo, takkirizibwa ddisiba sengenge n'asirika ne lizika ne lituuka ekisiko ne bakumamu empiira mwaka ku mwaka. Kati eyaliwaayo limugasaaki? Limugasaaki ssebo? Gwe omuyima olina oddiyiza oba kulimako oba kuzimbako mayumba. Osobola okusalawo n'ogamba nti tufune omugagga nti azimbeko amayumba, tumuwasolozeemu emyaka 7. Bwe giggwako fe atuddiza ebyaffe atupaakinga agire ki, agende, full stop. Ye nanyini kulabirira. Ekikulu wateekwa okubaawo ekidda mu nsawo y'oli, okubeerawo obuweezi kw'ettaka. Yaakhe oba omulyaza amaanyizza
nga liri bubeezi awo ne ligasaaki. Naam, okutoolako kulaakulanya okwo kyeki? Akuuma eyiika z'omusajja nga bwe yaziwaayo 5, kubanga era waliwo bingi byasobola okukolerako nga tamaze kukola ki? Kutunda. Ayina bingi byasobola okukolerako nga tamaze kutunda, kubanga ogwo omulyango singa tuguggula basobola oddimalawo nga balitunda bwe bati. Oli yasooka n'asalako 5 ku 10 mbwakulaakulanye, olwo enkulaakulana loosi ne zijja neefa, ng'era ekirowoozo kirala kijja, twongereko 10 ku 10 tukulaakulanye, okukkakkana nga bivuddewo. Naam, tusaba kututa. Barakallahu fiikum. Natambudde ne mukyala wange gyali eyo mbakyala, ajja kubawa salaamu abakyala. Sheikh Nsanso Kulaba era nesiimye okubanga nzizeeko mu kifo kino omulundi ogugira ki gusooka. Simanyi oba eno Saidi Sheikh Faruku Ntanda gye yassa essomero kanfaananyidde ka bridge ke nayitako lumu, wallahu aalam. Ntanda asomera Riyadh. Ibn Omar. Kale tweyanzizza okutugumiikiriza, kubanga nze nadde nakutuseewo n'okusanga ejjuma, era nga nzija buzzi kubawa salaamu, kubanga 7 ziweze tuli Busega ate nga teziseseetuka. Naye alhamdulillah, Allah abawe empeera mu bugumiikiriza.